Sister omulungi agenda kutuwa story entabwe ekyamuviirako obuzibu baleenya akabasa kukuumuuka. Okukuumuuka kwamuleetera ebizibu mboozi z'abantu bakulu zino. Stories tugenda kubeera na bbiri. Ey'okubiri y'abantu bakulu. Ekyo nkimaze. Njagala tutandike n'esooka omusamize w'ennateete ono. Mr. Sozi, osibye otya mukwano, kansubire nti oli bulungi. Gyebaleko yonna gy'otuusaako engalo. Wamu n'abawuliriza baffe Basozimo family. Nange nyina ka short story ke njagala obanyumizaako naye kange kakwata ku bino ebintu bino bye tubeeramu e Uganda ebyo ebyokweraguza ebyo. Gamba nti otyo nange munaye nali nyina gyenkolera ne bagenda ne bakendeeza ku bakozi. Ate mu kaseera ako naye namala dda okwawukana ne bba wange kati nga neetungudde waka nnyinawo abaana balina okulya egamba ng'embeera tendi bulungi. Naye olunaku lumu nina omukyala yali neiba wange yankira ku makya n'aŋŋamba mbu yabadde ku lediyo ekiro nga waliwo omusawo gwe balanga. So si bano abasawo bano ab'ensaasi abantu abo batera kweyita simanya senga gundi abo beeyita basenga abo. Munaye nga ŋŋamba nti simanya yagambye ogenda n'omutwalo gumu mu 2,000 oba n'akatambaala akeeru ogenda n'omutwalo gumu mu 2,000 w'otuuka wali buli kizibu kyo kyonna ekikututteyo ovaawo bwekuba kozza musajja ovaawo omusajja bamuyise ku lunaku olwo lwennyini bamuyita ye kennyini n'atandika okunoonya n'akubira amasimu n'akola atya bwekuba kozza ku mirimu be wennyini abakugoba batandika okweyitira oddeyo ku mulimu nga bo bennyini bakwenoonyereza. Konze simple embalaasi nga omanyi nti munaye obeera disparate embeera y'okutwalaganya wandyagadde at least oddeyo ku mulimu. Nange nga mubuuza aliridda wa ng'agamba ali Nateete. Nga mbuuza olinawo kasente muganyinawo kennyinawo aŋŋamba kasita obeera ng'olina ogumu 2 ogw'okukolako ne transport tugende munnaye nga tuzirinnya mpaka Nateete ng'atugamba bwe mutuuka e Nateete muviiramu kuwa muviiramu Nalukolongo. Atuviiramu Nalukolongo nga tukuba essimu nga bajja nga batunona. Omuwala ng'ajja yali muvubuka ng'ajja ng'atunona nga tuserengeta okuva we Nalukolongo okukkirira oyo omukyala tewaali wawanvu munaye. Okutuuka ku geeti nga kuliko amateeka naye nga tuyingira batugulirawo tuyingira waliwo ow'ekitabo awandiika abatuuse n'abawa ennamba. Ndi sharp zinasookawo naye nga bansimbula nnamba yange ne mukwano gwange nga naye bamusimbula ennamba ye. Katuyingira mu waiting room twasangamu abantu nga bangi kuliko TV nga basirise kati nga ku bisenge kuliko ebigambo bino wammanga. W'otuuka tolina kwogera na muntu gw'osanzeewo lyetteeka erisooka. Tobuuza muntu gw'osanzeewo nti oba munnaye osiibye otya. W'otuuka tuula bibyo buli omu abeera bibye teri kunyega teri yadde okukola saawundi TV yokayoka yeyina okukola saawundi.
teri kwekuba bwami era security zibeeramu abo abakolamu babeeramu omwo teri kulaba ng'okuba munna akaama omubuuza biki naye nga tutuula ogumu ebbiri olwedda oguweerayo wali eri nga wakayingira awo yawandiika gw'osimbula ogumu ebbiri ogenda ng'otuuka kati bajja basoma namba gundi gamba nti otyo nange ng'ennamba yange etuuka abansoma nze nasooka mukwano gwange ye n'asigala ng'atudde batwala omu abansoma nga bantukulubbusa mpaka mu kasenge bajajja gye batuula nga ntuuka eri jajja yali mu kagundi yali ruumu singo ruumu eno ennyumba gye twatuukiramu gaali maka naye nga bateekako eri eryandibadde ng'eddiira abagenyi bwe batuukira kati nga ennamba yeweetuuka bakufulumya era obeerako n'akuwerekera n'akutwala mu kasenge bajajja gye batuula. Yiga okulya ku ssente zo ng'osula ku buliri obulungi ng'ositula mu ntebe ennungi ng'olina fanica wamma ddala gw'ogamba nti ye wamma ddala nkola akasente kange. Njagala kutegeeza nti Aisha Najemba wa Aisha Najemba Furniture Mart Banda opposite Nabisunsa Girls akulindiridde n'essanyu lingi okutuusaako ekibajje kyonna kye weetaaga ekitali case ey'abafu. Njagala kutegeeza ku screen ayina ennamba egi nga bw'ogiraba muweereze message ku WhatsApp bamukubireko abeere ng'akuweereza ebifaananyi bya furniture gula ekintu kyo kitwale oba ssente tozirina zonna tandika okusasulako mpola paka lw'omalayo ekibajje ky'obeere ng'okifuna. Maama Aisha Najemba akukakasa nti quality bye bintu byasuza mu nsonga eza furniture. Nange agenda gantuula jajja ng'avaayo omuzzukulu oze wanzi jajja ambuuzizzaako awo ng'ambuuza buzibu ki jajja munnange obuzibu bwa mirimu n'amaka yangamba ye baaba nga ngamba oyagala omusajja akubirayo kenyininyini essimu atandika okunoonya atandika okwegayirira atandika okutambula nga akuuta amavi konze weewaawo jajja angamba oyagala bakama abo abakugobye bo benyininyini batandika okwekubira amasimu batandika okukubira amasimu bakugambe nti munnaye tukwegayiridde ddayo komawo okola tugenzera nakupongeza ssente oyagala bakulinnyisa ebitiibwa oyagala bakongeza omusaala konze wewe wenyininyini jajja ontuuse onyina nga ngamba twetaaga alina ebintu bye yansaba nga sibiwuliranga nako bukyanga nzaalibwa namuga jajja nze bye sibimanyi sibiwuliranga nako yaŋŋamba ogenda kuleeta ssente ntume wano eno omukongozi agenda abikugulire konze ssente mmeka jajja aŋŋamba olina emitwalo 15 ovaawo essaawa eno ng'omusajja yakugoba yali mukukubira amasimu akwegayirira ddeyo ku mulimu gye baakugobye nge bali mu kwekubira amasimu be bali mu kukubira amasimu ddeyo konze jajja emitwalo 15 ate baatugambye tujja na mutwalo gumu mu 12,000 era nazisasuddeyo ddeeri yaŋŋamba ziba zakulaba bakulu zino zakukolako nga mugajajja mbadde sirinaawo ssente mpozi nja mala kuddayo ndyoke nnoonye munnaayi ssente ndyoke nkomewo ngambuuza mu kasawo k'omwo temuliimu ssente mugajajja muno mu kasawo kange mbadde just nsigazaamu emitwalo 2 gyokka nga ngamba gireeti nga njijjayo ngambuuza mu kaleega omwo temuliimu ssente temuliimu simaya bagiyita batya yabuyitanga buuma temuliimu buuma konze jajja mu kaleega temuli buuma ngambuuza ate ku lukomo
ku lukomo okwo tekuliiko ssente. Konza jajja ku lukomo tekuliiko ssente. Nga ngamba tugenda kuwa essaawa emu ofulume wabweru obeeko omuntu gw'okubira asobola okuweereza ssente. Ojje tukoleko. Nga mugajajja mba nkulimbye sirinawo omuntu yenna gwe nnyinza kkubira. Nga mbuuza ku musayi omwo temusigaddeemu ssente omwo. Nga mugajajja mba musigaddemu just 4,000 za transport yanzizaayo. Nga ngamba azireete ya transport onoobiraba. Olaye Mr. Sozi nga nkwatanga n'4,000 ze mbadde nsigazzaamu nga nazo bazinsesemya. Gamba nti bazikusesemeza maada otuuse okutambuza ebigere. Nga ngumanga nga kasatu aze ne munnange osanga ye munnaye aneebeereramu n'asigaza ku transport anaatuzzaayo. Munnange bamaliriza okunkolako ebyange biganye bankenenudde buli kamu ke mbadde nako. Munnange yali anziririra ng'ennamba ye yenziririra. Jjukira waliwo amateeka teri kwogera. Munno ne bw'oba gwe wazze naye temuyina kwenyiga, buli omu ayita ku munne nga faaza ayita ku ssabo. Baba banfulumya nga munnange bamuyingiza. Namutunuulira amaaso nga njagala mulabule mugeye munnaye togenda. Njagala mugeye nti munnaye togenda gy'olaga. Si birungi. Naye ng'aliko security nange ndiko security gwe bafulumya. Ate ng'olina bamakinga sure nti gwe bafulumizza tolina kudda. Mubali be batannakolako bakufulumya direct gate. Tolina yadde okulina na gate yaabwe. Munnange nga nfuluma, munnange nga ndeka bamuyingiza nga nzira bweru nga nninda munnange tudde eka. Bali ku gate nenza munnange yajja yampitako buyisi. Yajja yampitako buyisi nga yeekwakkula swi. Nampitako nga tanyeze namanyirawo nti giwunye. Kati balina obuti oba bwali buti, balina obuti bwe baali batukwasizza kati nga wansi w'olulimi bataddeyo bemmwanyi nga batugambye tuteekeyo emmwanyi. Kati nga alina n'obuti bwe batuwadde. Munnaye nina emmwanyi yange mu kamwa n'oli naye avaayo abutisa amatama yampitako buyisi n'obusungu obungi. Ng'oyinza okugamba nze namututte kyokka ye yali yandeese. Naye yampitako ng'alinga atandabye. Kati nze namanyirawo ekivuddeyo nze natulikirawo n'enseka. Nkujjukiza ku Dembero Properties and Associates tulina estate e Bulamujjeza ku Lwemityana ziri kilomita 2 okuva ku Chorus okutuuka ku ploti, amazzi kwegali, amasanyalaze kwegali 5 ku 10 nga yakyapa ku milioni 13. Njagala kutegeeza nti ku screen Madam Nancha Beatrice akulinze ku nnamba ezo nga mwogereza ku lwa Dembero Properties and Associates n'okuweebwa amagezi gonna ge wandyetaaze ku byekuusa ku ttaka. Estate yaffe ekulinze n'ebifo ebirala we tulina ettaka banga omubuuza akajja kubanga akubuulira osiime ekintu kigguke. Naye yampitako ng'alinga atandabye. Kati nze namanyirawo ekivuddeyo nze natulikirawo n'enseka. N'enseka nseka. Nempulira nga n'olubuto lunnuma nentuula ne mu ttaka nga mpulira nfa. Mubuuza kiki tanega. Munnaye nga tutambula baatugamba emmwanyi olina giwanda ng'omaze okusala ekkubo oba ng'obadde odda Kibuye olina sooka sala kkubo wakati ng'osala ekkubo emmwanyi eyo w'ogiwandira. Munnaye nga tutuuka nga tusala ekkubo ng'awanda emmwanyi ye nga nange empande eyange. Nga tudde ebbali nga mugamba kiki. N'angamba gwe osigazaamu ku ssente. Konze ssente eziriwa? Ssente zonna nange ezange bazikoze eki? Ssente zange nazo zonna bazintutteko tebasisigaza yadde 10. Mr. Sozi gamba nti mugenda otambuza ebigere okuva e Nateete mpaka Salama Road Masajja. Munnange
nga tusooka nga tufuna we tutuula nga tutwika amannyo baneemeza so zitwatika amannyo banayo nakuwa twatika amannyo naye nga ffe abali mu kutikka amannyo twalese abaana ewaka tetumanyi kye tugenda baliisa kyaggulu naye nga sente tuzirekedde omusawo oyo omukyala ali awo inateeta awo inalukolonga awo baneesiryerabira buli wempita enateeta entunula nnyo liiso likkirira nnyo ekyemmanga awo wetwaserengitira neŋŋamba omukazi ono bannange munnange we bati omusawo we yatubba mu ngeri mu ttuluba eryo oli ng'akubba n'akuleka ng'oli sseke ne transport nga tosobola sigazaamu yadde 10 kuba yakkenenulanga n'akasawo ne mukafuula amakinga sure nti tosigaza yadde 10 ky'okukulidde we batyo we nava ku bintu by'okweraguza ne ŋŋamba lekooti ebintu ebimu kambirekere Katonda ye yennyini yasalawo nenva ku bintu by'okweraguza naye nga asiridde mu bintu ebyo byonna nandibigumidde naye kimu kubinyiiza ku bantu abo kugamba babanga abagamba nti buli gwe babba afe tebalina interest ya kusisinkana lunaku lwanca ne bakubba tebatakulekeramu zikuzza waliwo yatunyumiza bamubbira Kafumbe Mukasa emabega eyo myaka giyiseewo nno giwerera ddala bamubbira Kafumbe Mukasa ng'asula Zana ne bamubuuza obeerawa n'abagamba Zana baali bamanyi ezibazze Zana balwali 100 oba 2 ne babala 10,200 ne bazimwa ne mugamba tambula ogende kale abo bonna baali babbi bonna naye kalukuno bonoga matuko nti kale neziri ku ssimu zijjeeko zonna eziri mu kasawo zijje kifiiriza naye njagala obbalabula nabagamba bw'oba okirabidde kankujjukize weegenderezanga nnyo decision z'okola ng'omaze okukitegeera nti kati embeera gy'olimu yakuyaggayagga oli desperation abantu bayingira relationship ze batalina kuyingira kubanga bali desperate abantu bakolagana n'abantu be batalina kukolagana nabo kubanga bali desperate abantu bakola ebintu ebitakoleka naye olw'okuba babeera desperate nga balaba ekyo kirabikange kankubuulire okumanya desperate kitwa kigenda wala desperation eyo osobola okutandika ng'olimba lwa desperation mu kulimba n'otandika okulumya notta osobola okutta naye nga kyatandikira eri kugamba ekintu kigenda bakazi bajja aba desperate okubeera n'omusajja we yekka awulira ebbuba nagamba kati ebbuba eryo limuteeka mu desperation ng'ayagga n'okulaba nga ekintu kitambula nga bw'ayagala awunzikasse n'ekyo bw'owulira nkyogerako tokiyita kyakusaaga people make serious moves people make silly moves hazuula oluvannyuma naye kino tekyali worth kino tali nga yakikoze nakugamba nti bw'obanga osanyuse nnyo obalansingangako ng'okola decision nga weebuuza nsalawo kubanga nkyamuse nnyo abantu bemulaba abasuubiza abakola obweyamo bakyamuka omulenzi agenda n'akyamuka kugamba ina akyamusai n'alyoka akolaawo obweyamo n'akusuubiza eggulu n'ensi ebimu azuula n'okuzulangana nga kati mino naliko omwenge nga tasobola kikola bannange oba okyamuse nnyo osobola okusalawo bubi bw'obeera nga oli mu kubyanga oli mu kuyagga kyangu okusalawo nateerwa bubi nsaba okkirize mbe nga nkutwala mu kitundu ekyokubiri bantu bakulu olwatuuka mwenna muddeemu nti abooluganda ng'otulabira lwali olwo nga mukwano gwange afuna olubuto nga ng'abeera ngamba kojja okumperekera mu ddwaliro ko nze siinaako buzibu lunaku nga lutuuka ng'olubuto lumuluma nga tugenda mu ddwaliro ewaasooka ng'alemererwa nga tugenda ewookubiri yali akyali wali ewaasooka nga baŋŋamba nali ngenze kukola nga bankubira no mukwano gwo agambye agenze mu ddwaliro bweriti ne bweriti genda omusangeyo onze kaale nga njirinnya
nga ngenda nga tubeerayo kumbe yakozesezza ebidagala ebyabano bamulerwa nga tannaba kutuusa kati twagenda otuuka mu ddwaliro nga oba nkibanyonyola etya nga tannatuusa kuzaala naye nga liri eddagala limupika okuzaala. Abasawo baayomba nnyo ne bamugamba tonnaba kutuusa, omwana tannaba kusembera, kyokka oyina olabika bye wakozesezza ebikulumizza omwana w'ebityo. Si kirungi kirabika kukozesa bidagala ebyo ebyaba bamulerwa. Munnange ng'atuuka musawo amugamba tosindika mwana kuba olina bye wakozesezza ebifo osinga omwana oyo naye omwana tannatuuka kusa ly'alina kuzaalirako. Nti kaale nga mubeerako munnange bw'agira nga omusawo yeebulungululamuuko bambi yali agenze n'ammanju. Ono nga atandika osindika mugamba gwe omusawo yaganye osindika omwana nga ngamba ngenda musindika nfa obulumi ng'asindika omwana ng'agwa wali. Omwana mu kugwa teyakaaba. Musawo nga mpita wera mbimanyi ebibeerayo. Musawo ng'ajja mukazi wattu nga tutaasa mwana naye omwana era yamala n'afa ku budde obwo. Yamugiraagirako awo mangu naye omwana yamala n'afa. Munnange omwana bwe yafa nga tukola ki? Nga nkubira taata w'omwana tukubira awo ku bantu tubika omwana afudde tukate nga mama w'omwana ali mu mbeera mbi nga pressure ali mu mbeera mbi nnyo. Mpita akubira ku bantu be baki twali tuli awo nga wayiseewo kakadde nga baawe teyajja naye yasindika baganda be babiri ku piki nga tubeerawo mu ddwaliro tusalaasala amagezi jjukira tulina okutwala omwana omuziika omulwadde naye akyali mulwadde nakawere mulwadde nno yayisibwa bubi kati agende. Munnange nga tukola ki? Nga we bajja bagamba okgenda n'omwana bajja babiri ku piki nga bagamba okgenda n'omwana biki nga bajja bakwata nga tekuli mukazi biki nga buli omu yeekwatakwata ngambaga nze kaŋŋendereko atwetegeka nsitula mwana waffe nga asitudde omwana omulamu nga ntuula ng'omulala ntuulamu emabega omulala avuga nga tuli basatu ku piki nga twolekera lugendo nga tugenda. Tutuuka eyo baali bategese awo wagira abaziika omwana batera muziika bantu bakulu naye eyo mwe bibaamu ne tribe oba nalaba n'abalala baagera ne baziika naye nze saagenda. Ne bamuziika n'ensulayo olunaku olulala lumu. Twatuuka kiroko olwo tebaaziikirawo enkeera ne bamuziika n'ensulayo olunaku olulala lumu. Kati baali abooluganda bano be nnabadde nabo babiri nga waliyo nga baali bangi naye be nasinga okubeera nabo ennyo nga waliyo n'abalala babiri. Ku bano be nagenze nabo omu n'omulala omu. Kati abo bambeerangako nnyo mpozi n'olibba wa mukwano gwange abo bambeerangako nnyo kubajjukira gye twali tugenze nze nali simanyiiyo nga ndiyo ku lwabwe oba ku lwoli kati bba wa mukwano gwange gwe mmanyiiyo nga tubeerayo eyo. Tewali bantu baatugwerekera kubanga engeri gye yalina mwana muto watone yalina mupangisa biki bwe bityo. Kaakati munnange nga tubeerayo nga ntuuka okuvaayo nga tunyumya awo nga mbasiibula nga bantikka bye bantisse enkeera nga nvaayo. Bwe navaayo nga tudde eno waaliyo eyafa kati ne nga ku 40 bagenda mulombereddwa abasiraamu mukimanyi kakati musomereddwa kakati munnange
ku 40 nga twetegekera nga mperekera mukwano gwange agenda aziika omwana we ku 40 g'oli omulala waliwo taata w'omwana oyo yali yafa ndowooza nga wayiseewooko ennaku oba wiikisi nga ntono ng'afudde naye nga taata we muto ne tugenda we twagenda ne bansanyukira ne banneebaza biki kati bano ababiri gwe nali naye ku ppiki omu n'omulala gwe twakube twasangawo nga tubeera awo nga tunyumya waliwo n'omulala eyajja kati omulala eyajja ne gwe nasangawo kati bano abe nali nabo ku ppiki ngolo tubavuddeko ne gwe nasangawo nga tubeera awo muula nga bamutandika okusaba oli mukwano gwange twagenda bamanyi ndi muganda we paka nakati bamanyi ndi muganda we batandika omusaba ennamba yange mulamu mumpe muula mumpe biki ng'abagamba ng'ajja ngamba munnange nno gundi agambye nti akwagala nze waaye nga njagala biki nti akwagala ambuuzizza bw'ati ne bw'ati nze ne mugamba bwenti ne bwenti nze mala n'omulala kati ono omu yali nga ali oba mu 40s omwaleka ali mu 50s naye ng'alina mu kasente kati ono omulala kuba yo ono omulala yaŋŋamba ali mu 40s yes yaŋŋamba ali mu 40s nempakana naŋŋamba kituufu ndi mu 40s naye nga tagirabika ekikula kye nzikiriza nsooke nkutegeeze ku Macy's Quality Beddings basangibwa Nansana ku store opposite stage ey'Ekyebando wansi wa Epic Motel oba wakava ku Shell petrol station bw'obanga obadde ova mu Lubigi oba Kampala. Twogera ku beddings, mifaliso, masuka, bed cover, mattress protectors, blankets, duvet, njala kutegeeza nti pillow cases, mosquito nets, carpets, doormats, ironing boards, night, ojja kubanga ebyakabi byonna bisanga ku Macy's Quality Beddings. Ku screen kuliko enamba ze, beera ng'oyogerezagana naye ku WhatsApp oba mukubireko akuweereza ebifaananyi ku ebyo bye weetaaga olondemu bakolere delivery wamma otandika okweyagala ng'obeera mu kisenge ekikusanyusa. Nempakana naŋŋamba kituufu ndi mu 40s naye nga tagirabika ekikula kye nange kati we twabeera awo kati nze kwaba ababiri nensiimako ono ali mu 40s naye ali mu 50s alina mu kasente ali mu 40s mwavu kakati munnange nga tubeerayo ennaku ze twabeerayo nga tumala twabeerayo ba wiiki oba ennaku nga 5 nga tubeerayo nga tunyumya tumala nga tuvaayo ebyaggwa bye balina okukola ebyeddwa ebyaki kuziika okukola ki nga tuvaayo twavaayo nga tutandika okunyumya n'oyo ku ssimu tunyumya tutuuka tukola olulumba nzirayo okusinkana olulenzi nga mpeereza transport nga ningirinnya nga ngenda natuuka buwungeera nga nsanyukira nga tugenda nga nfuna ekyokulya nga tugenda ewaka twagenda ewaka atunyumyawo ettendo litandika nga tutendereza mwoyo ngakka nga vanira tumutundula twamala omutundula mwana gwe tubeera awo ali musajja omanyi omusajja nali simulabangako omusajja waatyo kakati munnange nga tubeerawo nga diddamu nga likwaya kati nasulayo kati enkeera kumakyakyawo tuddamu tutendereza busawa nga 3-4 munnange
tuba tuli mu kunoga vanira wetuki nga tugenda kutuuka ekibuye ku gundi twali tugenda kutuuka ekireka ku siteegi nga tugenda tutuukawo bwetuti tuli wali mu koona eri kuwesa okuzaana eno ku sheero ku kyawo nga tujja tutuuka booda neeyingirawo eyoono mukulu we nga zze pikipiki n'agibuukako mugamba twatuuka tetwatuuka munnange agamba bannange wera mumanye essanyu eribeerawo nga mugenda kutuuka kunyumirwa okubeeraawo mugayi nengerawo wali eri tugenda nakutuuka munnange kabuukako ng'oli nga tugiragiraawo terezaawo twagibuuka ku kate tukuba ebimu badde ki munnange nga tweterezaawo nga tugulawo mubadde wano gonze tubadde wano nga tunyumyanyumyamu biki kumbe tubadde tuli mu mwoyo naye mboozi enyumira abulawaddanga abaana abawala si byadda nno bya mwaka guwedde muyinza okulowooza mbu byadda kakati nga tubeerawo awo kati oli nga kkirira ogenda okusibayo egundi enteeze onazze ku piki nga kkirira kakati ngono tuvaayo nga mugamba kyokka tubadde tugenda kutuuka badde ngenda tuuka kyokka n'atukomyaho tugibuukirako n'agamba layira nemugamba nanga katukole tuki mugamba ate mpulira njagala na piki kuzivugirako mu nsiko omaye wangi nemuganze mpulira gyenjagala njatugendeko mu nsiko oye kale tewali buzibu yalina eddoboozi ekisiraani alina eddoboozi kakati munnange ng'akulembera nga muneeweeka ku mugongo tugenda dda mu nsiko atutuuka mu kkubo ndowooza nga agenda okulaba sinyega ndowooza nga alaba nga ali siriyasi nga ngamba nti olijja kkiridde naye ne muganze mbadde nkulimba ngamba nga tudda tugiraawo nga tunaaba tukola biki nga tubeerawo oli ate yasiibawo teyavaawo jjukira tetwatuuse nze saatuuse nadde ndi kumpi kutuuka wali eri ekireka piki ne tugibuukako nga nze mpulira njagala okutuuka njagala tugire ntuuke nze nga mpulira kyokka ate ono asiibyewo tatuwadde buddembe oba agende tuddemu tutambule olugendo lutuuke munnange nga tubeerawo nga buziba tugendako mu katawuni batugirire tufune ebyokulya tukola ki nga tukomawo nga tubeerawo awo twamala nasulayo era olunaku olulala naye nga nze sinali saatuusa ate nga nina omumala okutuuka sulayo olunaku olulala nga buli kimu kiggwa nga ntuuka nga mpitawo nawo nina okutuuka nga tweyongerayo ali musajja oli nno omusajja musajja mbalangu akati tugenkeera nga mugamba ye nno nze ŋŋenda agamba ogenda nti nga tugira awo kwesiibula nvaayo nakomawo ewaka nakomawo ng'atendereza mwana gwe piki mwana gwe ebintu byatambudde bulungi mwana gwe nze ndi nno mukugo banze byakutambula kwange ebyo byonna weebiri munnange yantuuka ekiseera nga mukwano gwange ŋŋamba enno ayiseewo kaaka myezi mukwano gwange ŋŋamba enno
munno nawulidde wagamba alina omukazi gwapepeya naye ennaku zino biki ne mugamba yamanyi nze ngenda kwetambulira biki omukubira essimu nga mugamba nno baŋŋambye mugamba olinayo omukazi omulala ng'ovudde ku maama w'abaana kuba yali alina omukazi naye nga baayawukana aŋŋamba siina mugamba no kimumanyi nagamba nze saagala muntu annimba njagala omuntu aŋŋamba amazima nembeera nga ngamanyi naŋŋamba ninayo naye manti musiraamu naye biki nkwagala nnyo bitya mugamba naye nze sijja kusobola sigenda kwegattako ku abo b'olina sigala naawe b'olina nze sigenda beerako ate kisoboka tekiyinza soboka ne mugamba nno kigenda soboka kumpaka naye nga nsooka muvaako ng'alemerako nga muvaako newankubadde nga yali musajja ng'ettendo kiriya bano bayitawo batya mwoyo nga tannakka yettendo olawa besazo tuyina eryo ettendo nga lyakabi nnyo mugenda okutuuka okutundula vanira nga buli kintu kiri taratibu aye mutuuka ku vanira n'amutundula buli kasonda buli wonna n'atuukawo egamba n'obeera mu mativu nti mu vanira wange tayonoonye mwonoone nga amutundulira ddala bya ddala oba onfuna kakati munaye nga nvaayo nga ntuuka okutambula nga mugamba nno ŋŋenda olunaku bweru ne bweruti nga tuzze kunsiibula nako biki mugamba ŋŋenda kaale kankulinde okomewo bityako nze kaale nga nninda kati nga butuuka yantambuddeko emyezi nga mugamba nga tunyumya mpolampola naye nga mugamba munnange nno nze sigenda tonninda obanga nze sijja kukola ki siri mwetegefu kufumbirwa kaŋŋamba kyekitasoboka nno nnyawe nze sinze nakugamba obeere bwoti sinze nakugamba kino nze bukyanga njagala abakazi sifunangako mukazi kino kiri na kiri naye tekijja soboka ojja kudda kwanze nno sijja kudda ng'atiisatiisaamu kaawo nti mpozi oyagala njikulinnyise nga teweeyagalidde anti seeka alimuuko ekitabo mugamba nno togenda kuntiisatiisa mukolo ŋŋamba amala neneeraliikiriramu ne muga kale nja kudda biki wayitawo ebbanga ŋŋamba nno oba nze siina ebyo byonna byabeerawo naye nze nga siina gundi yakumufumbirwa mbu oba kubeera naye nze yembeera okusinziira ku mbeera gye mpiseemu siyinza ate kuddamu eyo mbeera musajja mulungi ayika bulungi muwanvu ayika bulungi ayogera bulungi bw'ayogera oyinza okugamba ne bw'otakola kirala kyonna tugende tutendereze ddoboozi lyokka oshegeera naye okusinziira ku mbeera gyenzize mpitamu siyinza kubeera ate mweyo mbeera ate ayina essuubi ly'okuwasa abakazi abangi ngaera owulira abantu abasiraamu bwe babeera eriyo omusiraamu nga ye mu njogerayo olaga nti bw'aba afunye omukazi gwakwatagana naye kale ne bakkaanya ayina ebisaanyizo byagala ng'omulaba ng'ayinza otutuula newankubadde nga obasajja kizibu okubeera nga talinaayo olw'omu mukazi mulala naye ng'omulaba ayinza okuba omumativu naye ate eriyo ono nga ye omulaba nga bwaliŋŋanga nti tteeka eshegeera misasozi ngaliŋŋanga etteeka nti alina kuwasa abakazi bana kati yolize endowooza ze kyokka mwavu nno naye essuubi lye limuli mu kuwasa abakazi bana kati nze ebyo siyinza biyingirira kati mukwano gwange nga ŋŋambako olumu naye oyo mukwano gwange nti yali abimanyi kuba bwe yatuma mu kusooka naye kati omusajja like bba wange gwe ntwalanga bba wange newankubadde nga tekinnatuufu
tekinnafuuka official. Ebiseera ebyo twali tulinamu obutakkaanya we nagendera n'oyo gayi. Akaakati munnaye abange kale mu kikula kye ng'omuntu oli alina byamusinga. Kikula ng'omuntu like haiti nti omusajja gwe bayinza okugamba nti kale muwa ono mumpi kwoli kyenyinza obbagamba. Naye ate nga mukulabika obulungi mu feesi ono aba amusinga newankubadde nga mumpi. Kaakati munnaye nga mukwano gwange ŋŋamba okugenda n'ono omusajja kuba nze nina abaana bange abakulu. Okugenda n'ono omusajja bajja kuba abaana bamuyisaamu amaaso biki nze ŋŋamba wandigenze n'oli kuba biki ne mugamba munnaye bw'olaba bino byakungulu buwanvu buki by'oli mu kulaba naye nze nsobola olaba eby'omunda kubanga bonna nali njogeddeko nabo bonna mbalaba bonna mbamanyi nsobola okulaba ekisinga ku ekyo gwe kyolaba ekyokungulu n'okusinziira ku nze ng'omuntu byenkola kibyenjagala. Ate kyannyamba nti nze okuva edda Mr. Sozi nga nkuwuliriza nze bintu bingi byenkuyigiddeko era olumu abantu kugamba oba nkwata nnyo omuntu byaba ayogedde kati olumu abantu ne mbalemerera ne bandaba ng'omuntu omubi olw'ebyo ebintu byenkuyigiddeko. Kati ate gwe Mr. Sozi mo oyina embeera z'ofaanaganya ono kati nze gwe ntwalanga bba wange. Mulinnya nga baaluganda era lumu mmanyi okutema bugundi bwo ne muganda wabula onaalabika mugandawo by'oyogera ne mu byo amagezi g'otuwa kati ebisinga nze yabimbuuliriranga ogenda obyogera kati naye yabimbuulira ne mugamba twayogera kino eno n'obuŋŋamba bw'oti kyokka ne Mr. Sozi akyogedde bw'ati nga omusajja bannanga ategeera. Kaakati nange nanyamba wate mga munnaye gwe olaba ebyo byakungulu naye nze mmanyi kyenjagala njagenda n'oli kati ne muganda naye oli njagala kumwejja kaleme kubeera na ssuubi mu nze kuba yalina essuubi ddene nnyo mu nze kati emabegaawo ne mugamba munnange sijja kusobola mukwano gwange yali agenzeeyo kubajjukira gy'azaala abaana yaŋŋamba osaaga siyinza kukulekera musajja mulala yenna kukuntwalako ekyo tekigenda kusoboka. Ne mugamba nze biki naŋŋamba tekigenda kusoboka nze sirabangako ku mukazi alinga gwe tekigenda kusoboka. Nange kati olwagira mukwano gwange naŋŋamba munnange nze ŋŋamba wandyetowaziza n'omukwata mpolampola kuba okusinziira ku bye yayogedde tomanyi ayinza okubaako kyakukola oba yagambye nze nsobola n'okumuzza n'akomawo ekyanga ndekawo atya nga nkyawo atya lwaki nze namugamba awome nze namugamba mpoome nze namugamba akole ebyeddalu nze namugamba akole bino ebyaddala namukolako ye omusajja effujjo nga we mumanyi nti abasajja baagala nnyo abakazi omukolako effujjo mu buliri namukolako effujjo naye nabyejjusa natuuka nembyejjusa kuba kati nafuna okweraliikirira omusajja alimu ebyo ebyekitabo kale nafunamu okutya mu nze kati mukwano gwange yaŋŋamba ne muga okay kati nja kwogera naye nzikakkane kati wamala n'amumpa ne nzikakkana ne muga naye nedda naawe nkyayina ebbanga ddene nkyayina kumpi omwaka mulamba tomanya biki ne muddaabiriza naye nze ng'ekituufu nkimanyi nti sisobola kubeera naye okiraba ate sisobola dde okuddamu okubeera naye okutundula vanira naye sisobola oshegeera Mr. Sozi naye yagamba tekisoboka sisobola mulekawo oba njagala oba saagala siina kumulekawo sinze namugamba mwagale sinze namugamba munyumire kati Mr. Sozi awe tuli nenze ngono mukwano gwange namugamba atasobola kuntiisatiisa nga ndoga atya muganze siri mukazi we aba yasobola okuwawukana ne mukazi we yazaalamu abaana n'atamuloga kati nze ate siri mukazi we zakitwale nti oba namukozesa
oba ebyaddala nze obudde bwe namwagaliramu nayina enjala yange akitwale nti namukozesa nga ffe batukozesa. Mr. Sozi ekyo ekiboozi emboozi mpanvu nnyingi ze tuba tuyina just watoolako obutoozi n'oga kati kino kanjinyumye naye bannange weebale nnyo weebalire ddala tukuyigiddeko ebintu bingi era nziraawo kawala kange ne nkabuulirira kino kiri ne mugamba yiga okuŋŋamba ne mbabuuza ne bano abato ne mugamba wabaawo omuntu yenna agamba ekino eno ng'oŋŋamba oba ng'ogamba jjajjaawo okola bw'oti ng'ebisinga tubiyigidde ku ggwe Mr. Sozi weebale nnyo bambi Katonda we ky'osinga okwagala. Ne Mami Becky yeebale kubeera mukyala mulungi nawulira wanseenene nange ndi wanseenene muganda wange. Mere bulungi mwebale kuwuliriza mwebale kwekuumirako mukutu abooluganda ng'otulabira. Waliwo kye ŋŋenderera abantu nga bafunye obutakkaanya waliwo ebintu bingi ebibaawo kyova olaba batukubiriza nnyo abafumbo obutawa munno bbanga. Bw'osensinga nti kati wazzeewo gaapu abawala abo mubalaba nze nabagamba abawala abo bw'afuna obuzibu omulenzi amukwana ye mulenzi amwanguyira okontakitinga. Bw'onyiiza mukazi wo bw'ofuna obutakkaanya ne mukazi wo n'omubadala mukwano gwange bakazi baffe abantu be bagenda okufuniramu obubudamu beeba bakwana kyebava bakulabula obutawa munno space. So nga ate kyagala okwekuusa ne ku luuyi olw'abaami enjawulo ndiye baba abasinga tebamukwana bukwanyi ne wafunira gaapu. Mukasi sajja omufunye okukyakana naawe mu nnyumba yeekandaza afulumya avuze emmotoka agenze aba agendawa. Gye bali abadda ku mulimu n'agenda atula mu ofiisi ng'akimanyi nti n'enkya ne bona bwe yagala bukakafu footage gyali kuliko kamera. Mulimu agenda n'asula mu hotel n'okimanya bulungi ng'alina proof nti ali mu hotel n'omukubira ne ku video n'akwadaga nze saagala kukerereyo saagala. Kati abo gye bali waliwo abataagala kumanya kasitaaji fulumya mmotoka mu kikomera toddamu mukubira. Eyo yonna space banga lyowadde munno. Saagadde kunenya sister saagadde gusalira munne nenjagala kukitunuliza abantu bombi. So nga ate naawe gwe kennyini eyeekandaga n'ogenda osisinkana omuntu omulala njagala okutegeeza nti wabaawo ebizibu ebitagonjoddwa bw'ogenda gy'ogenze togenze kusolovinga bizibu njagala kukulabula ogenze kwongera ku bizibu. Embuto gye ziva n'ofunyisa oli olubuto embuto gye ziva ne bakufunyisizaayo olubuto n'otabula abaana naawe ne bikusukkako kati kunaaliwo ebintu bingi eyeetobekaawo naye ng'avudde mu bbanga eryo erizzeewo. Nsaba Mukama akuwa ekisa bw'obanga oyize ddala oyige. Waliwo ebintu ebimu nga bwe tubiwulira ku basajja tebiwaawaaza matu bwe tubiwulira ku bakazi nga tuwaawaala waliwo bye tuwulira ku bakazi nga tetuwaawaala ne tubiwulira ku basajja ne tukwata kutala omusajja n'akola atyo nga balinga abagamba nti omukazi kaleko yali kikoze. Ekyo bwenkyogera osobola okugatta n'otegeera kikyengezaako okujjayo. Sitongoza nti abakyala balina ebyabwe ebyabaweebwa nga byo birungi. Bunafu waliwo obunafu bwe tumanyi nti buli common mu bakazi buno obunafu buli common mu basajja. Kati bwe tubusanga mu bakazi tugamba nti kati yandibaddeko omusajja waliwo liddeko nga bagamba maama omuwala ayenda nga basajja omusajja alina olugambo ng'abakazi. Maama omusajja ayomba omukasajja yeeronda ng'abakazi. Obiwulidde? Okweronda kirungi okuyomba kirungi. Maama omusajja yeemwemwetula ng'abakazi. Ndowooza otegedde. Bino nabyo tubiwulidde naye ssebo n'omuntu okusalawo akwesibeko bwesibi naye njala babuulira kino oyo naye akusuubiza okukola kyonna kyonna okulaba ng'akusigaza taba mulungi. Kakati okukuumuka bwe kuba nga kwe kwali ensonga enkulu bwe mutuuka eri okukuumuka gwe yegenda okubeera empagi gwe mutambuliza eddiya lyammwe.
lwaki mukazi omukazi mukuumufu kyekibakuumi owai mukikoze mutya okubeerawo ebbanga ery'emyaka 10 mu bufumbo etosobola kukiki mwana tubannange nkubiriza abakazi mukuumuke abasajja mufune abasajja abakuumuka nti okukuumuka y'empagi enkulu ewangaazizza eddi emyaka 10 since when what a lie ebintu ebikuuma obufumbo birala surprisingly shockingly oyinza okwekanga ng'okukuumuka kiri eri mu bubonasi eri amaka mangi nga ku bombi tekuli akyakuumuka naye ng'amaka bagatambuza lwaki munjogeza mundeke nze ndi mwana muto bannaye musiiba bulungi nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira ng'afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.